Mpuuga byawoza mbu agenda kutereza atereza ensuku z'abazadde be zibamulekera nawira yewaana mbu kitange yandekera emwanyi na biki kiri ekibiina kya nuupu akiveeko mbu ngenda kitereza nze yakitandika ngenda bajja kumukuba abo bennyini abayaayi abagendeko mpola bajja kumukuba kati tageza ne yeerimba nti akyali mu nuupu taliimu Mpuuga takyasobola kubabeeramu n'abajjaamu naye kennyini akimanyi naye aleme kulimba nsi aleme kulimba bannayuganda ababulira amazima nti ekintu nkitadde ekyamazima mu mutima gwe yakita Bobi Wine ye yalinzaamu n'alinda akaseera waanaamukwasiza enkwaso yeene ya $5,000,000 ne banyugunya ku ttaka 103 Radio 4 ensonsozi tuli wano Kakungu Road entinda wetusinzira okubanga tukuweereza ku dakika mukambwe yekka yalina olukusa okweta president mu ggwanga erya Uganda era tukomyewo nate nga bulijjo mubale kubanga mutugoberera mpola mpola abali wali ku social media Rafati Musoke na tuninze da ku TikTok live tuli ne president osobola okubanga omulabako Radio 4 Uganda tuli live atenga ne ku YouTube ojja kubanga otugoberera na kanu Mathias Mpuuga Nsamba tumanyi nti kakati ekibiina kyamuyimiriza ku omyoka b'omukulembeze naye yagamba nga tannaba kubanga ayimirizibwa nti ajja sigala nga akola kafuba okulaba nga ekibiina kye kitereezebwa n'ebikyamu byonna ebirimu ajja kubamu ku bagenda obiteeze talina gy'alaga niyo nakolego tyalabiseeko nga tukimanyi nti abakulembeze bonna abasinga babadde wali ku paalamenti nga omukolo guno ogenda mu maaso n'ababaka abamu betumanyira betwali tusuubira nti bayinza obutabawo olw'ensonga emu oba endala ye pulezidenti w'ekibiina olwamubuuza ku bintu nga bino bannamawulire yabagambye nti ebitalina makulu tabiwa makulu gwenga gwe mulengera waffe kyukiraba otya era wenjagala otye ogenda ne ku nsonga y'abawambe abasibe 18 abanufu bagamba ate bekwenda bagamba bali mukaaga esebo njagala okubirizenga nnyo abagoberezi oba abawuliriza abo esebo okusanga essira ku bigambo Basajja Mivule byayogera nze nalagula wano ne mbalagula abatuuliriza ne mbagamba nti owekitiibwa Mathias Mpuuga takyasobola kubanga wa nuupu naye olw'okubanga politics waffe wakubaza tayagala kukyatula kubanga abanuupu nabo abeetaaga bw'abanga agenda kukoma 226 naye mu mutima gwe munda nuupu yamukosa aliko ebiwundu yamwanika kyali tasuubira ate nga ye yali asirikidde bingi mukama we byali akola era byo byabadde ayogera ku leedi emu gye batera omukyaza abadde abaanika ng'alaga nti nabo bali corrupt kati yali yasirika muli agamba nti nze yabasirikira ne sibyogera ebyammwe nange bandimbikiridde kati si musanyufu era ebyo byayogera nti ekibiina kyange ngenda simanyi kukirwanirira ngenda kitereeza tasobola kukitereeza okujja kungayagala miggo kidemu bali abayaaya ageze abasiruwalireko Mpuuga byawoza mbu agenda kutereeza atereza ensuku z'abazadde be zibamulekera nawira yewaana mbu kitange yandekera emwanyi na biki ate naye ayongeddeko agenda atereze emwanyi ze kiri ekibiina kya nuupu akiveeko mbu ngenda kitereeza nze yakitandika ngenda bajja kumukuba olabye mukudduka mu misinde gya kabaka basetinza abaana baabwe bongera okumukomerera emisumaali omanye sanduke ng'omuntu afudde mutadde muli ate n'ogikuba emisumaali kati omuntu abagenda kuvaamu n'ogikubirira ennyondo n'okuba emisumaali yayesuubi kakati bamuwendulidde abayaaye ne bagenda mu misinde gya kabaka bado babadde bawendule nuupu ogimanyi anyigwe awo nsingako ku bintu ebyo nuupu ogimanyi bana nawulidde bayimba nawuliddeko amaloboozi awo nga labyeko ne ku mitimbagano Katonda wange ne bayimba nga bavuma Mpuuga bakoya obubbi bwe bakoya obufere bwe bavuma Mpuuga nga bwe bagenda badduka mu misinde kati ebyo bina bikulaga abo bennyini abayaayi abagendeko mpola bajja kumukuba naye oba akimanyi naye akimanyi naye yalabika olutala n'alusobola president naye ngandabanga okugenda lumuyinga kiri ekintu kiriko nnyini kyo kintu kya Bobi Wine tokisaagiramu tawabulwa taŋoolwa taziimuulwa taddibwamu oli Katonda kiri kintu kye okitegeera
kakati ffe abasoma Bayibuli mu kitabo ky'okubikkulira Bayibuli egamba nti Setaani n'ayingiramu endowooza egamba nti nange n'atuula ku namulondo ya Katonda n'amatiza ne bamalayika ekitundu kimu ekyokusatu kya bamalayika bawambe namulondo ya Katonda yaba afuuka Katonda ku owayi banyisimanyi Bayibuli study yagala okola ku kakati Bayibuli egamba ne waba olutalo mu ggulu Katonda n'asindika malayika Mikayiri omuwanyi w'entalo ffe tumuyita Mikairu mu busiraamu eno Michael nti Michael n'alwanagana n'ogusota Lucifer ne bamalayika baagwo ne batasobola kuwangula okitegeera ne babasuula ku nsi Sitaani bw'ati bw'ava mu ggulu bakibayita kinene ekyawanga okitegeera era Yesu agamba nti eddoboozi ne liwulirwa nga ligamba nti zisanze ensi kubanga Setaani asuuliddwa gye bali bino bye tubonaabona nabo kakati bwe nkuzzayo mu nkambi ya Bobi Wine Bobi Wine Katonda munuupu olutalo lugenda kubalukawo asindika abantu be bamalayika be balwanagane n'empuuga gwe balabanga Lucifer omusota bamunyugunye gye banaamunyugunya oliwulira ekigwo kati tageza ne yeerimba nti akyali munuupu taliimu wabula abuzaabuza alina kyaleeta kyazzaako tayagala kukitandikirawo kati yeefuula nga akyali munuupu naye yavaamu dda kyova olaba kati eri mu lubiri asobola yabaddeyo eno mu byabano tayagala kubibeeramu akafaananyi wakalabye nga alina essenyonyi buli muntu ng'atunudde ku bunkenke Mpuuga takyasobola kubabeeramu n'abajjaamu naye kenyini akimanyi naye aleme kulimba nsi aleme kulimba bannayuganda ababulira amazima nti ekintu nkitadde ekyamazima mu mutima gwe yakita era bali abayaayi akimanyi tajja kubasobola otegera bafuutu soja Mpuuga aleme kubeera atategeera bulungi nga Setaani bwe yalowooza nti asobola okuwangula Katonda yamwetondera ekintu ekyo nawulire ne mukulu Gashumba akikoonako waliwo Mpuuga kyali akoze emabega wa mukama we kimutuusiza kweryesa kuba abantu abasinga basonyiibwa naye kinene kyekyo mu kibiina kakati anti kati ate kanyongera okulambulula era taggulula akagero kenkuwadde akali mu Bayibuli aka Mikayiri Setaani Bayibuli emwogerako mu kitabo ky'Ezikyeri nti wali otuukiridde okutuusa ekibi bwe kyalabika munda mu ggwe yendowooza eyo nti Katonda nsobola muliivula Setaani yali munene nnyo yali tagambwako wali Setaani nga tanafuuka Setaani Lucifer yali munyeenye eyali waggulu w'abamalayika yali muranka nga bw'ova nga ku Katonda awo ne mwoyo we mutukuvu awo addako awo Lucifer kati yandibadde prime minister mu nfuga eno eya MUSEVENI president Museveni vice president Alupo Nabbanja ono yali gwakusatu ono yandibadde Nabbanja Lucifer yandibadde Nabbanja kati yali asukkulumye ku bamalayika otegera era nga bamalayika bamukubira saluti yali yakulira okusinza Katonda nga ayakayakana nga munyenye nga ayaka okusinga bamalayika abalala kati amalala ne gamuyingiramu nagani katate mbuzaayo ki wali wokka mbuzaayo ki wali wokka yali agala kwefaananyizaako nogwe nawulira yazimba n'omunaala so kakati Mpuuga ekyo kyennyini Mpuuga kye yali baamulaba ne bamutegeera nti oba kituufu oba si kituufu era ne miitingi zaatuula owulira Bobi Wine n'amubuuza nti bino byempulira nti oyagala kumpamba bituufu n'abyegaana president omanyi ebintu n'enkiiko zaatuula emabegako naye Bobi Wine teyamusonyiwa nga Setaani bw'ataasonyiibwa Bobi Wine ky'ataakola kyekiri ekyomuggulu nti ne wabeerukawo olutalo
ono yalinzaamu wali tebalinza straight awe kutaka Bobi Wine yalinzaamu n'alinda akaseera wanamukwasiza enkwaso yene ya $5,000,000 ne banyugunya ku ttaka we yayisa Mikaeli najja n'amugoba kati ekiri emabega kyogambye nti Gashumba abadde akyogerako nga weebuuza kiki ekiri emabega ekinene ennyo bwe kityo Mpuuga kye yakola ekiganya okureconcilinga ne banne ateeberezebwa nti yakulemberamu bali aba DP block beyasika n'abajja mu DP n'abaleeta mu NUP yabakulemberamu nga Setaani Lucifer mu ggulu bwe yaconvincinga n'amatiza kimu kyakusatu ky'abamalayika ne bamwegattako basiguukulule Katonda okumujja ku Namulondo nabano aba DP block be bakolanga ekimu ekyokusatu ky'abamalayika mu ggulu basiguukulule Bobi Wine okutegera entebe bagyetikke Bobi Wine bamuteeke ku ttaka okulivula bamulivule kakati Bobi Wine akitegeera akitegeera amuyita amubuuza abyegaana okutegera naye bwe tutunuulira kakati ebigenda mu maaso abasinga bonna abava mu DP block bonna bali ku sayidi ya Mpuuga so kiraga bulazi nti kyaliyo nga kibale kati akakoko kano n'obutasonyiibwa kakwata ku ntebe entebe ya Bobi Wine nti Bobi Wine atebereza nti Mpuuga yali agyegwanyiza kati ne bamulinda akaseera bwe katuusa akasente nga tebayinza kumusonyiwa bafuna timing entuufu naye awo wenyini ku bintu bino engeri gye badde biranzeemu president nyina akantu ke nasobodde okubanga nkolaki nga njagala okubanga nkeebuuza era nkekwate kubaga nseruka mama yute webakwata kulirye kino si mu bubi tubadde n'empisa eno ey'okugamba nti abantu balumba abantu ab'ebibiina oli gwe batakkiriziganya naye mu ndowooza tebabakolako ataaka ez'enjawulo waliwo ekifaananyi ekyalabiseeko gye buvuddeko katambi muganda wa Wayusa Mufumbiro bapita Mufumbiro yalumbiddwa abawagizi ba Mathias Mpuuga oba abeeyise nga bamugamba va ku Mpuuga ne babanga yadde nga bamuinsultinga Wayusa Mufumbira nakati akyatabuse mpulidde n'okuba nti ayinza okuba yagenze mu kooti oba nga ayagala kugenda mu kooti ebintu ebibadde bikolebwa ku babebibiina ebirala nga tetulaba maanyi ago gajjawo nkaleesemu mu mbeera ey'obuntu lwaki ku luno ye Mufumbira teyakisobodde kitunulamuko naga nti waliwo ne bavictimu abalala abadde batuukibwako mu parties endala bwe batyo njagala akantu ako kantagulyeko tugendeko mu bubaka ate tukomewo n'ensonga endala akati kankuyambe n'abatuwuliriza mbayambe ffe bayibuli etugamba nti gyosiga tebannamu gyosiga ensigo bw'ogisiga mu ttaka oba tugisuubira kumeruka ebejja kumera ekintu ekyokulumba abantu be mutakkirizaganya nabo nakitandikira ku NBS TV nentandika okuvuma enkola ya NUP yali People Power by then nenvumirira enkola ya People Power okulumba abantu be batakkirizaganya nabo ensigo be bagisiga ebibala byayo bamufumbirwa bigumire kati kaneme kogera nti nganze kanchogere nkijja mu kamwa ka Dr. Basajja Dr. Basajja yatuza olukuŋŋaana ewuwe wali mu makage enangabo n'agamba nti bw'wabaawo omuntu yenna akoleddwako ebikolobero aba NUP bisinze kukolebwa ku ye n'agamba aba NUP be bannumba nga ngenze ku CBS ne bannemesa okwogera ne baagala okunkuba ojjukira attack gye bakola ku Dr. Basajja ensigo be bagisiga kakati babadde balumba abantu mu nkola efaanana bwetyo kakati ate bo owulira bwe babalumba bakiraba nti kibi twabagamba nti mugambe ku bantu bammwe emize bagireke mubagambe baagaana okubagamba kakati bano abantu bakikopye batandise okubasasula mu nkola yennyini bo gye batandika kati bawulira bubi naye ekibatwala senga bakikoze mulala nga tebayogedde erinnya lya Mpuuga tebandi batute mu kooti senga yabadde wa kibiina kirala tebandi mutute mu kooti baagala okukomerera Mpuuga nti kati atandise okutendeka abayaaye baagala kumwonoonera ddala Mpuuga nkugambye ekigo kye bagenda omukuba era leme kwefuula mbu akyaliyo mu NUP bajja kumukuba emiggo anoze kati
bagamba nti ye yabasindise ffe betugamba nti abatuvuma Bobi Wine yabasindika ekyo tebakikkiriza bakigana bagamba bulumi bw'abantu webale nnyo lwaki ku kino bagamba nti ye yabasindise bo abantu tebawulira bulumi nga bavuma Mpuuga taliko bamwagala olaba ne mu ggulu Setaani yamatiza bamalayika ne bakyawa Katonda ne bagoberera Setaani kimu kyakusatu baba bangi yali akoze campaign omubi ne bwabeera mubi atya nga mumulabye nti mubi munuupu temukyamwagala Mpuuga ate ko kubaka bamwagala Amini tomulaba ntugamba mbi yatta abantu simanya mitwalo 5 mama agezazukira akome wano olabe engala binembuto ebinakuba ku Kampala road yawo nga balabi kwa Amini ogaye nti ne mu ggulu waliyo DP buloko yayo njogedde nti walugo bajja okukuba emiggo tabazanyisa nenzijukirayo ekintu kimu mpaye dakiika emu nkiyiseewo waliwo ebigambo oba amawulire ge twafunye mu bitongole byaffe ebyokwerinda nga waliwo abateekateeka okukola effujjo nga tebaagala okulonda kwa 2026 kubeerewo nga baagala kukyusa gavumenti nga akalulu ako tekanaba kubeerawo bateekateeka okukola okwekalakaasa n'effujjo ery'amaanyi era nga bagenda kukola ebitiisa Abannayuganda naddala wano mu Buganda obutaddamu kulonda abo bebadde balonde bano abakozi b'effujjo be baagala kaakati njagala kutegeeza Bannayuganda nti abantu bonna baagala okutabangula eggwanga bagenda kutabangula ebyenfuna amaduuka gammwe obutale amasomero nga tusobola kutwala mwana ku ssomero tusobola kugenda kutunda kugulawo dduuka lyo tusobola genda mu katale tusobola genda mu saaluuni tusobola genda mu kawoteeriko kati bateekewo embeera mu basuubira okuyita bawamba obuyinza njagala kubagamba nti ku luno tekigenda kubeera SFC tekigenda kubeera CMI tekigenda kubeera crime intelligence tegenda kubeera UPDF tegenda kubeera military police tegenda kubeera police ya Uganda ffe Bannayuganda abaagala ensi yaabwe wansi wa umbrella ey'Abannayuganda abaagala Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo nga Basajja Mivule kamwa kwogera nze mbakulembedde tugenda kuba emiggo gye mutalabanga Basajja Mivule ogera kuba abantu embooko emiggo gye tugenda okubakuba mbalabula temugeza ne muwaayiriza Major General Birungi owa CMI temuwaayiriza Brigadier General Damulira owa crime intelligence temuwaayiriza SFC temuwaayiriza police temuwaayiriza UPDF ffe Bannayuganda baagala ensi yaffe ng'Abaganda bwe baagala Mengo wansi wa umbrella eyo ekibira twamaze okukifuna mu tugenda okutema emiggo nze ngenda okukulembera ekibinja ekigenda okuba emiggo gye tugenda okubakuba tegiwulikikanganako mu nsi yonna mugenda gikuba beekalakaasa abakola effujjo mu baagala okuwamba obuyinza ate bagenda kikola nga batta bizinesi z'abantu mbwe abantu abo banyiige ennyo babeegatteko bajjeko MUSEVENI tugenda kubakuba emiggo era amajambiya agagenda okutema emiti egyo mu kibira okusooka njagala kwebaza eyatuwadde ekibira mu tugenda okutema emiggo erinnya kandireke amajambiya njagala kwebaza soko odideko president of the speed njagala kwebaza mwafuyedde ekibira kirimu emiggo njagala kwebaza Bannayuganda balina omutima ogwagala ensi yaabwe abampadde sente ezigenda okugula amajambiya esente nazifunye dda naye abaana bo natandise okubatendeka enkuba gye bakubamu si kumalaga kubafanga akuba ente bakubawa ate ebyo sijja kubyogerera wano kati bajja kulabuka enkuba ng'omuntu omukuba omuggo ogu n'atuula wansi n'atuula wetukuba tuli mu kutendeka kati engeri gye tugenda okubakubamu njagala kubategeeza mmwe mwenna be bagenda okutendeka okukola effujjo mbu muwambe gavumenti naffe tuli mu kutendeka abagenda okubakuba emiggo nga nze nkulembedde si kuva mabega nze ngenda okukulembera abagenda okukuba emiggo temuwaayiriza ebitongole by'okwerinda buli alimu ekirowoozo mbu ogenda kuwamba gavumenti ya MUSEVENI ogenda kujjako simanya gavumenti ya MUSEVENI ne General Muhoozi mubalemese simanya okudda 2026 emiggo tugenda gibakuba ekibira ssebo bakituwadde omuli emiggo gye tugenda okubakuba enzo amapeera emisambya tugenda kubakuba emiggo gitabanga nawe ogenda kuba nze nkulembera ekibiina ambulera eyo yange abaagala ensi yaabwe
Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo mwe tugenda okikolera ffe bannansi eyatuwadde ekibira siwa NRM ayagala nsi ye ayatuwadde ssente okugula amajambi agagenda okutema emiti siwa NRM ayagala nsi ye eberemu emirembe era bwe naleese ekiteeso kino nti bannange bayitirizza okutuma obuyambi buli polisi lweyingiramu buli CMI lweyingiramu ng'abazungu batuma obuyambi nti batulugunya abantu balinyirira eddembe ly'obuntu neŋŋamba nti ku mulundi guno ffe bannansi abaagala ensi yaffe katukyekolereko kubanga nabali abagenda okukola effujjo si baamagye kati ffe katubambale ffe abatali baamagye twambalagane n'abatali baamagye tukyekolereko tutereeze ensi yaffe tekiyinza leeta obuzibu wano si bye byali Rwanda ebyo mubagambe baleme kukola ffujjo owamba otya gavumenti nga ne mukama wamwe Bobi Wine ali eri mu parliament yalonda n'akulira oludda oluvuganya amakulu nti yakkiriza nti MUSEVENI ye yawangula kakati ate batutene alternative budget mu parliament amakulu nti akkiririza ddala nti gavumenti eri mu buyinza bo baakubiri ate kati muteekateeka babakozese mmwe babakozesa okuyiwa omusaayi mukwate obuyinza buli agezaako okukola effujjo mbu awamba buyinza emiggo tugenda tetunaba gitema naye tugenda gitema banagamba nti nabo ssemateeka abakkiriza okwekalakaasa anti kale kale mwenaba temukubya abantu nga ssemateeka bawadde olukusa anti nze kyemmanyi abaagala Uganda okubeeramu emirembe be bangi era majority kati kankubulire mu bagenda okukuba emiggo aba nuupu nagenza okubala benawandiise ng'ate aba nuupu be batusinga obungi abeeteeseteese okukuba abakozi b'effujjo banuupu ne nuupu teyagala ggwanga lyeyo kugenda tebaagala ggwanga kutabangula baagala kweberera mu garaji zaabwe bakanike baagala kubeera mu mabajjiro gaabwe baagala kweberera mu saaluuni zaabwe okimanyi tulina abawala betwakawandika abawala 9 nga nabo bagenda kukuba mboko ku bawala abagenda okukuba emiggo olwenda ebina banuupu bagamba nti bano twabategeera dda bali mu kwekolera ssente batuleke naffe tweyiyiza akasente we tukolera bagala kubeera mu saaluuni zaabwe teekaawe batunda mu butale bwabwe biringanya waabwe ng'oleeta effujjo abanuupu bakiyingiddemu nnyo bangi n'okusinga ba NRM ebyo musa yawulidde ebiri Haiti ebyo bintiisiza naye kati no tugende kubaakwatibwa mu nsonga z'ezimu byogezako okulaba nga otukona katuyitirawo tugende kubaakwatibwa mukulu balamu olugendo lwayolekedde luno anaasobola tutambula nga ndabanga oluzibuzibu actually kiri kituyingiza mu kino nti abaana be baakwata baakwatiramu Bobi Wine Nubianili Edi Mutwe otegera Bobi Wine n'agenda n'ategeeragana ne gavumenti ne batta Nubianili ne Edi Mutwe bodyguard we abaana ne basigalayo bwekyali bali be nalaba bata abakyala tewabalabye ku TV nga bakaaba nga bagamba nti Bobi Wine naffe kolanga buwakola tunegotiatingire n'abaffe babate lwaki ababo waboogerera bo ne babata wakozesa kakodyo ki ababo ne babata babba baffe bo ne basigalayo naffe tuyambe ne babba baffe babate abantu batandise okulabuka kiddayo mu kiri togeza n'okiyingiramu tebagenda kubasiba busibi ku luno tugenda byokubira miggo kakati abantu abo boyogerako nupu egamba bayo 18 bali 18 ngenda kola kwogera ebigambo abantu byemutamanyi bimutawuliranga nako okunoonyereza okw'ebitongole ebikuuma ddembe ate n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu kennyini human rights ogatteko n'abanuupu abakooye obulimba bwa Bobi Wine ne banne bebitongole bisatu za lipota 3 bonna bagamba nti abamu kwabo Bobi Wine ne nuupu ye be babalina ngenda bikuviira ku munga ali akatugo asookera ddala gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo ebyokwerinda egamba emanyi abantu 6 era babagamba bwe mubanga mumanyi gye bali mutubuulire ffe tugende tubalabe tubajjeyo bamanyi abantu 6 kaakati lipoota ya akakiiko k'eddembe ly'obuntu ya Mariam eraga nti abantu abo tebamanyikiddwa n'ababaloopa bennyini nti abantu baffe babawamba nabo tebalina bujulizi bwennyini bulaga nti omuntu ono yali abaddeyo mu nsi akakiiko k'eddembe ly'obuntu nako kafubye okunoonya abantu abo ne ku byalo ne batuuka ng'abantu abo abamu tebamanyikiddwa kakati waliyo abatuufu abawambibwa ekitagaanibwa
abawambibwa abamu nupu yebalina ngenda kuwayo ekyokulabirako bawanyisiganyizibwa kugamba nti bawambibwa abamu ne banabo bavaayo buvi waliwo okuwanyisiganya bakanya government tebakwatangako nupu erina drones emmotoka eza drone eziwambira ddala abantu babawamba ne babatwala e Kenya njagala nkutegeeze nti ekimu ku bitongole ebyokwerinda kimanyi omuntu abasuza e Kenya era oyo abasuza eyo gye baddusa omuvubuka eyali buloga gwe bayita yeekolera gy'abeera yekolera teyanoonya bwati si mu budamu tali mu budamu bazzi ba misango badduka buddusi wano bwe bamala okwogera ebya swakaba ne balimbalimba bannayuganda gavumenti neevayo okubagamba nti mutulage bye mwayogedde obutuufu bwabyo nga baddusa nupu yaddusa yeekolera nemutwala e Kenya nemukweka ew'omuntu oyo gwe sigenda kwogera kaakati so ogamba nti Kenya wali amaka babaddusa babatwala Kenya abalala bano bonna be bateekamu ssente batuvume bw'obaggulako emisango kubanga bwebanga babali kuruutinga babatendeka babagamba tujja kutwala India tujja kutwala Dubai tugenda kutwala Canada tebabatwalayo bamaliriza batutte Kenya abamu bali wano Kenya bebabewambira kakati nkutwala ku bannayuganda bali e Bungereza bannayuganda bali e Bungereza bagamba omukyalo omuwagizi wa Bobi Wine lukulwe balina ne bamwogerako awo ebikyafu ebitayita mu kamwa ye ne Bobi Wine bye bakola kakati ne bagamba nti okimanyi bulungi nti mutuswazizza ekibiina kyaffe ne mukifuula ekyabayaaye kibalama mwamukweka ali Canada bo bennyini abanuupu nga bavuma abanuupu abali e Bungereza bannaabwe nga nabano bali Bungereza babavuma bagamba nti mutulabisa nti tuli bagwagwa tuli bafere tuli bayaaye mukimanyi nti abaana mubatolosa mwe kennyini e Uganda ne mugamba nti gavumenti yebawamba ne kibalama okimanyi bulungi nga balumiriza omukyala omu erinnya ndimanyi nga bamugamba okimanyi bulungi nti ne kibalama gwe mwesibako kibalama mwamuddusa ddali Canada nawuliddeko na reporters ezimu nti obaali mu Canada oba America wiiki eyewedde otegera so kakati abantu abamu nupu yabewambira abamu ne bakweka Kenya tumanyi we bali otegera era mu bali e Kenya avaayo okwogera yogo bayita yeekolera abalala basobola okubateekamu obusente ne bagenda e Dubai baliyo bakuba kyeyo abalala babalimba mukole bwe muti tujja batwala gavumenti bwene byagalo bakwata tujja badusa tubatwala e Dubai mukole sente tebabatwala bamaliriza babatadde wali Kenya kati mukusikagana wano omuguwa wenjagala tusebero tugendeko mu bubaka ate tukomewo n'ensonga ya Dr. Basajja okusikagana wano omugwa wa mukulu Balam nga minisita avunanyizibwa ku bavubuka era yawomya omutwe mu nteekateeka n'agamba ye bakimukwasa ajja kisobola kakati omanyi lwaki tasobola kimukwasa anti mwami Museveni talimba yagamba Balam nti mumpe lisiti bamanyi bwe bawaayo lisiti Balam n'agitwale wa president president ajja kulagira Brigadier General Muliro wa Crime Intelligence abasengejje alaba balina emisango egy'amaanyi batwalibwe mu kooti abalala bateebwe abatalina misango gy'amaanyi kakati bano bakimanyi Bobi Wine ne banne mu nuupu nti abantu abo bwe bavaayo kakati banaakozesa ki okusiiga mwami Museveni enziro mu mawanga g'abazungu basobole okubawa ssente tebaagalira ddala Balamu abajjeyo tebaagala Balamu abajjeyo olinga kanti bali mukola kiremya exactly baagala process eya kooti kubanga bakimanya abaana abo babalimba ne bakuba poliisi amayinja baliko emisango baagala basigale kooti kubanga kooti ejja bata mulundi gumu ejja kusigala nga ebawozesa ebazaayo ruzira ebawozesa ebazaayo ruzira bano kibakolera eri basigale mu bazungu nga bagamba nti Museveni yakwata abantu baffe Museveni aganye okubata mutuwe ssente tumulwanyise nga babongera ssente tebayinza kukkiriza nkola enteekateeka yonna eteesa abaana abo babate baagala babeereyo mu kkomera wewawo katugendeko mubaka buno katonotono muganda wange ampuliriza era tugobere yali ku Radio 4 ensonso 13 n'omuzawo 3 songa ate n'ekikumi n'omutonyezaawo musanvu Radio 7 era akaali abyuka obukama bwa Kabalega mu FDC twalabeyo bantu bakuba bannaabwe tetwalabeyo bantu bambula ba NRM kubanga oli wa NRM oyambaddeyo ne bakwambula tetwalabeyo bantu batuwerera kututta
otegera tewaliwo ba NRM kutwewulira tewaliwo ba FDC kwewulira ba NRM kakati wano tulina abatugamba nti Mwai Museveni bwagenda Basajja Mivule ojagenda naye Rwanda obutebo tujja bulya tetwabiraba ku mulembe gwa Besigye abantu bali n'empisa otegera so Besigye mwagala alina ekitiibwa kye okitegera nina okukimuwa kubanga era bw'aliko libye kiyayi naye ngenda mugugumbula ojja muvaamu era president yagala tuyite katono ndowooza tukubagize n'eggwanga n'ekibiina kya FDC kyekya okufiirwa omukyala Sarah Eperu yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye yali mukyala mpagirwaganya mu kibiina kino nga kitandika era ndowooza nga wano Radio 4 Uganda mwena tongera okubanga tubakubagiza n'okubanga tukungubagira wamu namu olw'omukyala oyo yamanyikibwa nnyo mu kibiina kya FDC emyaka gy'enkumi awo nga yakatandika nenga jijja mpola era yali kuyomu kubali ku Lusegene mukulu Besigye afudde alina ennaku ku mutima ya kibiina kye kyeyagala bw'atyo kitaguddwa okudobonkana kyekutula kyeyuzayuza bevuma balwana afudde munakuwavu nnyo yagala nnyo FDC omukyalo oyo naye kale bw'atyo olugendo luye alumaze nze soogera nti awummule mirembe oba Katonda muwe ekiwummulo eky'emirembe eddiini yange gye nsoma ebyo tebikkiririzaamu kasita osomuko gw'enkomerero nga kaweddemu gwe kennyini gw'osalawo owa gy'oliraga ng'okyali mulamu fere bwe twogera Mukama amusonyiwa ebyamusobako Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe rest in peace nze ebyo sibyogera eyaffe eddiini egamba nti omaze emirimu gyo osalawo na bintu bibiri omutima gwo n'akamwako Bayibuli tugamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe okweba obutuukirivu ayatula nakamwa okulokoka kati wamala okufa byombi bibeera bifudde omutima n'akamwa abala si bakusalirawo so sitera kukozesa kigambo ekyo nti awo Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe naye bwe tugenda ku Dr. Besigye wagambye nti azuukidde akomyewo okutalaaga return atandise okutalaaga number 1 Besigye balina ekintu kye baagala okukola tayagadde kitandikire mu bunafu ayagadde kitandikire mu maanyi ng'ensi ekimanyi kifune obuwagizi bungi tekyembooko ziri zoyotegeza badde etidde bagenda kukola ekibiina bajja kukola ekibiina kuba tebakyasobola era kyekiri kinagambye Mpuuga kkiriza tokyasobola kudda mu nuupu tebakwetaaga bano tebabeetaagayo mu FDC nabo bo bakitegeera yenjawulo yaabwe n'Empuuga bategeera tebakyasobola kukwatagana okitegeera kakati balina kye baagala okuzaala ekyo kye baagala okuzaala Besigye kati kyatambulira kubanga abadde yeziise ate kiri kyagala okuzaalibwa yagenda okukizaala kati ayagala kuzuukira akizaale ng'ensi ekyamulaba ng'ow'amaanyi akizaale ng'akikoledde kampeyini akifunidde obuwagizi kitandikire on high kubanga abadde ali nnyo wansi nga Banandala be bavuga ba Ssemujjunganda be bavuga balukwago kati kyayagala okuzaala ekirala kuba ye muzaazi era ajja kizaala ate nyala nakugamba nti kale timing mukaseera nga ebibiina birina omuvuyovuyo DPA erinamu ebizibu nuupu nayo yafunye ebyayo ba Piero Ona yeze NRM naye eri awo tenaba kugira kakati ng'alaba ndowooza yalabye nga si gwe mukisa gw'alina okukozesa guno okuleetawo ekipya mu bantu amedisi ebadde beerowoozebwa nti oba oli balina egatta ku nuupu ekyo nakyo kankikuba ekive mu ddiiro basobola okukolera awamu naye empisa z'abanuupu Dr. Besigye ne baali nabo Bassemujjunganda balukwago Basalamu Musumba tebasobola kubeera wansi wa nuupu tebayinza kubeera wansi wa Bobi Wine ebintu by'okuwemula okuvuma abantu okigera bintu ate n'enguzi bagiwulira bagimanyi enguzi eri muli munda oli Katonda yamanyi sente bwazikozesa tebayinza kibeeramu tebasobola tebayinza kibeeramu basobola okuba nti bwe bagamba nti tunyenye omuti guno ne bagunyeenya naye nga buli muntu ali mu kkala ze
tunyenye emiyembe gigwe naye nga buli muntu ali muki ali mukalaze so tebasobola kugenda mu nupu tebasobola kujegattako erina bagirabanga nupu envundu politically tebasobola jegattako naye kati Dr. Besigye ayagala kyagenda okuzaala nga bwolaba ennaku zino omukazi abano ba celebrities babagenda okuzaala bwe bakola kapate baby show smart party baby shower baby shower party bikyene ngali lubuto anatera okuzaala kakati ono kyakola ali mu kulangirira ekintu ekigenda okuzaalibwa ng'abakazi kati bakola nti essaawa yonna agenda kuzaala nebakolawo kapataawo kati ali mu kulangirira waliwo kyagenda okuleeta ekipya ayagala kimanyisa bakitegeere kitandikire mu maanyi nga si kimpowooze tekijja kuvaayo mangu ng'ate okulonda 2026 kusembedde naye mu ngeri endala ayinza obutadda ku bukulembeze obwa flaga bearer okwata bendera nga president naye ng'alesewo ekintu kye muwuliddeko mu bigambo bye kennyini ng'agamba kyonna kye balina okukola bakikole tebageza ne basuubira nti ye byakola abikola kubanga ayagala kuddamu kwesimbawo kuba president ng'alayira nti sigenda kuddamu kwesimbawo wabula ajja kubeera mabega w'oyo anabayesimbyewo kakati Besigye temumutunuulira ng'agenda okuddamu okwesimbawo yalayira president ku nsonga ye munna abantu bazze boogera ku Besigye oyo bigambo engeri gy'abadde alyamu ebigambo bye yabyogerayogera dda kakati emirundi egimu ng'agasidda najja weetuli tujjamu kuba mu ttooki era bw'ali kikola nga tumulangirira naye nti ono ne mukyamu tajja kubeera mukulembeze mutuufu ayogera bw'ati ate n'akola bw'ati so nze simusuubira okusinziira ku bigambo bye simusuubira kuddamu kwesimbawo naye ayina kyayagala okuleeta kubanga ye Besigye tebakulimbanga takkiriza kubeera mu kintu nga talina maanyi mu kintu ekyo ekintu kiri bakimuwambako ate ye yereetera Patrick Oboy ye yamuleeta nga bagobaganya muntu n'amuteeka ku muntu n'amukakatika ku BFDC otegera kakati ayize nti akabuwa ke weeyolera kamulumya enteega ayagala okubeera kati yali disappointed nti Amulangidde Obubbi yakwatagana na bannandala ate mu kifo ky'okukwatagana naye eyamuleeta kakati ayagala ekintu kyawuliranga bwawa ebirowoozo babibayinga babigula otegera nga bwawabula bawuliriza eyo ye mentality ya Dr. Besigye mu kintu kyeyatandika ayagala nga bwalungamya ebirowoozo bibisibwamu ekitiibwa bali bamwekutulirako ddala ate ne bamufuula mulabe waabwe tebamwagalira alinga mugoberezi webale nnyo sina mugoberezi bamwetaagira naddala kati ayagala okuzimba ekintu ekipya weewaawo ku mulundi guno tekisobola kutwala bukulembeze tekisobola mwami Museveni akyali w'amaanyi nnyo ate ku luno mugenda kwewuunya ebibiina bigenda kukolera ddala bubi nnyo ekintu ekyo kye bayita PLU kigenda kukendeeza obululu bw'abantu bungi nnyo kinakyo kinaleeta abantu kuba kyo si kibiina si kibiina naye kigenda kuwagira NRM mujja kwewuunya eyafuna miliyoni 3 ez'obululu ku luli ajja kufuna kamu kitundu PLU don't underestimate it nayo fact ezemu politics yazedda anti politics wa Uganda kati yafuuka wa wave mbuyaga Bobi Wine yatandika ekintu tekigenda kumala gakomaawo waliwo embuyaga endala ejja ye PLU egenda okuzikiza ate Bobi Wine nayo kati ne Besigye bw'anaaleeta nobeerawo people power nobeerawo PLU yetayita mbuyaga aleeta kibiina embuyaga etandikanga bwalaba people power byatandika nga PLU bwetandise mubaki ukireeta mubaki kubanga twongedde okubanga tulaba nti stronghold ebifo NRM byekyalina amaanyi bye byayinamu amaanyi yo sentru eringa yagyesonyiwa PLU egizukiza maybe PLU abantu engeri gye baagalamu General Muhoozi Kainerugaba fe kyatwewunyisizza ageza kuberwali wano erugogo temugamba mu sentro tebaliimu maama nnyabo enguudo zonna bajja ziggala kakati Besigye amaanyi ge ganaabeera wakuluno amaanyi ge gaali gasinga kuba wano NRM bw'ogitunulamuko districts endala zonna ne regions endala ng'ogyeko mu east esigala ekyakolera ddala bulungi
Besigye ekisinga okunewunyisa president abantu bonna ba players abasinga bonna bazanyira wano akatale buli omu ayagala ka wano mu central lwaki tebongera kufunako maanyi Pierre yat list nagirabako yatandikireyo bbali naye bana batandika ebibiina y'obufuzi emiyaga gyonna gikyalemedwa abakunga babadde bagenze Masaka lwaki nemetiana nabalabyeko lwaki tebafulumako ebibuga wano Kampala ne bongera okukonsolidatinga n'okwongera amaanyi ekisooka kankikuwe sente bafuna sente ne bazikozesa bubi Nupo yefunira ddala sente empitirivu era ebigambo bye tulina ku recordings ez'enjawulo nga bamulangira tulage sente accountability tulage ensasanya ya sente zituweebwa abazungu bazikozesa bubi kati tebalina sente zisobola kugenda bweru kukola nkuŋŋaana ezo tebazirina abantu kitwala sente empitirivu ebisaawe mugenda okukolera public system abantu balina okulya balina okusula mu mahoteri amafuta biki tebalina sente zikola nkuŋŋaana ezo drive sente bazikozesa bubi bazeddiza era olaba sente z'abatabula nabo ba Dr. Besigye nabali banandala era zaali sente zagira mu biseera nga zakola campaign otegera zamaliriza nterekeraako Besigye akkiriza yampa busumanya obumbi bumeka bwe natereka biki kakati nenzimudiza nga sitegera noli n'agamba president nti namugamba nga ngenda okuzisaba kakati sente zamaliriza nga ne mu campaign tezigenzeemu tebalina sente namba 2 byeboogera bibateeka on collision bibateeka mu kukuubagana mu kusika omugwane gavumenti bw'ogenda okwogera mu bantu n'obagamba mwe n'abali wano njagala kubategeeza akalulu tekajja kubeerayo mwe Museveni ngenda mujjako nga n'akalulu tekannaba poliisi ejja kuyingirawo okutegera kakati bajja kubagaana mu advance kubanga babamanyi characteristically that's your nature of politics bajja kubagaana mu advance kugawalinga kati bakyalina obukodyo bupya kyafa politics takyali wa kintu kiramu wa kigunjufu okega bamufula wa kuvuma Museveni okegera ate obuwaayiro weebuli bw'otyoboola okujolonga okuyisa amaaso omukulembeze n'ebirala biringa ebyo tebawulidde bakutewa mbabazi so kakati nti tebalina na ddembe kubanga balikozesa bubi eri abaweebwa kati kivaamu abakuuma ddembe eddembe lyabwe ne bali bajjako kijja kubagaana okufuna obuwagizi nga bwe bandibufunye kati olaba teri muntu yenna wabyakwerinda agaana mugisha muntu kugenda gyayagala taliyo kubanga tali confrontation kuba talina buwagizi bw'amaanyi nga bali bageze kakati olaba Dr. Kizza Besigye singa bamuyimiriza dda agezaako lefujjo lya Nuupu anene bamukubako okugiri emyaka giri egyabalina itwe kakati singa na bano boogera bye baagala okukolera abantu nga batunda manifesito naye bw'otandika okugenda mu raale Museveni gwe n'ekitabani kyekyo kigwagwagwagwa poliisi bijja kugaana ate kankubulire kino nakyo kiyige n'abatuuliriza abantu bano abanupu bavuma mwami Museveni kubanga era ne poliisi njewunya obutagwa mu kakodyo kano poliisi negwa mu kitimba kya Nuupu bavuma mwami Museveni nga baagala poliisi ejje egumbulula olukuŋŋaana ebalemesa okukola bagende ebweru balope Museveni nti atulemesa enkiko zaffe azigaana okubeerawo babawe sente poliisi yagaana okugwa mu kitimba ekyo yagaana okubategeera provocatively babikola nga babimanyi biri intentional babigenderera nti kati bwovuma Museveni poliisi egenda kujja etugumbulule nga yategese dda kati kankubulireko nina video etali ya bulimba Bobi Wine yagenda n'asanga abasirikale ewuwe yali ali wano emabega w'omuyembe n'agamba wa kamera gwe teekako nempulira mukyala we ng'agamba negwe wabaaki teekako mangu kamera teekako ngambga tekako otaddeko olwamala okuteekako n'alumba abasirikale muve wano otegera nga wali attentive nnyo video obiwulira anti yalabisa kakati ng'ayagala bw'abagambako ne wabawa mukuba oluyi video nga zigenda ebweru kati eno poliisi yaffe yalema okukitegeera nti ono omulenzi Bobi Wine ebintu bino ebyokuvuma Museveni abikola abigenderedde poliisi ejje mugumbulule bw'alinnya ennyonyo genda ebweru abatwalira video otegera mwalabye omusajja kyatukola
mwalabe eddembe lyange bwalirinyirira buli ngenda mu bantu transikiriza kwogera abazungu bamuwa ssente alwanyise Museveni bigenderere. So polisi yafu yagana okukibuuka kati bw'obanga okola ebyo polisi ejja kulemesa okuba enkuŋŋaana. Kyova olaba basinga kubeera wano ebweru tebalina ssente zimala ate abalina ssente bavuma buvumi polisi ebyejja bagaana. President tugendeko ku musobozi otunulya Munnayuganda essaawa zino n'ennaku n'ekukwata naddala ali mu busobozi. Tujja ne tukola emirimu nga gino ne mutugamba kuba President osomesezza ebyenfuna baako kye weetandikira baako kikina abantu ne bakola n'emirimu gyabwe. Omuntu n'alitayalinga ne ka saving ke n'agenda n'atandikawo business naye business ezikyali sustainable tokyasobola kugibeezaawo. Wogenda ku musuubuzi kati ebintu byasasuliro oyinza n'okwewuunya. Asasula KCCA, asasula amazzi, asasula amasannyalaze. URA n'akisasula mulimu kati baga nti kino bakita enkola eno yabaleetedde okwekalakasa ya IFRIS. Yo URA akake katemako ng'okyali awo. Kyokka ng'ate n'eri mu kuyingiza ebintu baabibaliridde ennamanve empya abamu basimanyi ennamanve abalala ne bawulira wali enakawa. Kino President akimanyi era akyagala bw'atyo. Tulina obwetaavu bw'eggwanga nti oba wadde abantu tubakamule by'eggwanga liyimirire tewakyali wakujja ssente endala kubanga buli wogoba abantu mu business ne investment oba ogikyankalanyiza gw'okiraba otya? Byonna byogeddeko n'amawanga amalala gabisasula. Era n'enkola eyo gyeyogeddeko njirabyeko nti eri mu mawanga 19 mu nsi yonna gyeri. Naye mulimu ebintu bibiri ebibulamu. Ekimu tekyateekebwamu ku ntandikwa. Abantu bano ebintu ebibagambibwa kaakati byandibadde byabagambibwa dda ne bayingira mu busuubuzi nga babimanyi nti gyebiri oba ne babasomesa ekintu ekiyitibwa okusoloza omusolo ne kibayingira ne bakitegeera era abamu kubona abalebe nga bagamba nti tebannabitusomesa bulungi. Wano ekintu bakitandika mu January nga lumu bakirowoozaako January nga lumu nga 10 ne baagala kikole. Ekyo kikyamu abantu beetaaga okukisomesebwa okukibaagazisa okumala akaseera. Kaakati ffe kanku ekyokulabirako ffe mu Bayibuli Yesu kutwagazisa obwakabaka bwa Katonda yazuukizanga mirambo gyaffe abalema n'atutambuza abazibe ne balaba kuffe Katonda mulungi bannange muzibu wateekwa okubeerawo ebisikiriza abantu. Abantu Bayibuli egamba nti buli we yayitanga abasajja 50,000 tebabala bakazi na baana. Abasajja nga babeera 50,000 ku mulembe ogwo baba bangi miliyoni kati. So tebakyagazisizza bantu bandibadde okusooka okukisomesa ne kinyikira. Namba 2 lwaki abantu abo beekalakaasa ebintu byennyini services ez'emisolo gye bawa tebazifiiringa. Simanyi lwaki gavumenti yaffe ekyo tekitegeera. Obuzibu tebuli kukuwa value. Sena tegere nti ogenda kukyogerako nandikukoledde study nenkubira amawanga nga Sweden, amawanga nga Denmark, Norway, those Scandinavian countries, amawanga nga China emisolo gye bawa. Waliwo munnanga ali e Canada yangambye ekiri awo ne ba refugee owa tewali kugambye wano tewali misolo zekuwa eri bazijjako nyebe zikwadde nga buyambi oyinza kusasulako omusolo. Tewali misolo giri awo wano tewali misolo. Bakwata Maradona ng'agenze Italy ne bamukwata ne bamusiba kiki uyasambira wano omupiira tiyatuwa misolo ne ku ssente ze bamusasulanga ez'omusala nga alina okuwa omusolo yamala ziwa kati omusolo si kye kizibu kyabwe naye obuweereza tebawulira buweereza. Amasannyalaze nga gavaako buli dakiika Yesu onaatera okudda mu Uganda amasannyalaze gavaako enkuba bw'eba egenda okutonnya amasannyalaze gavaako oli n'akwata ssente ate n'agula genereeta kati bw'akulaba ng'ozze omusaba ssente nga yaguze genereeta agula amafuta petulooli aba ayagala kukutema jambiya. Services tewali Uganda amasannyalaze gakyavaako. Omuntu agenda awantu asasula okweyamba
ngamu abasiramu badde mu kisiibo olidde ddaaku ogenza okukola ku ssaawa 4 oyagala kendeeza ku mmere osasulirawo n'okwata ssente ate osasula bw'oba tozirina tolina kyakukola ojja kwabika akataago kati wateekwa okubeerawo public toilets abantu webalaga everywhere nga buli omu nawe ziri services teziriiwo kati abantu bano bawulira ssente zino mubabba bubbi teri nsonga na tebakulimbanga amawanga gawa ssente wano tukyalina muzannyo buzannyo naye obuweereza ssente obamala ozibawa zikola biki abantu tebabifiiringa tebabiwulira tebabiwulira omuntu muteerewo nga bw'agenda wali toilet ya bwerere okutegera amasanyalaze teetaaga kukwata ate mu capital agule generator emupampingira amasanyalaze kubanga akola gundi photocopy printing yetaaga amasanyalaze gagenze n'agenda mu microfinance ne yeewoola ssente n'agula generator gwe ng'ojja ng'omugamba nti nkongeza omusolo ku mpapula z'otunda tasobola taba musanyufu tayagala kubanga essente ziyani badde akuwa ate azinvestinga mu birala abantu ne beepangira obulamu bwabwe bo bennyini okutegera gavumenti ne tabapangira so ekizibu si kyakuwaayo misolo gino ekizibu kya butabasomesa bulungi ekyokubiri butalaba ssente wajje ziraga ebinnya byonna n'obizibanga bwe kiri ekigali e Rwanda nalaba Rwanda n'eŋŋamba Mukama Kakeeka baziba ekinnya wane waffe nga bakizibye era bw'otuukawo emmotoka gira mu kinnya baga nga bw'olaba olupapula ku lupapula tolina kyowulira naye nga ebinnya babiziba pakyeze era oziraba n'oyita mu kibuga nga tosobola bakugamba nali njogera ne meeya ow'ekibuga Kigali n'aŋŋamba nti baali bangobye mu ofiisi konze kiki nti president yalagira emmotoka ze ng'ava mu ofiisi n'agamba nti muyimirire ne bayimirira n'afuluma ye kennyini n'agenda n'alonda ekipapula n'akubira meeya n'amugamba nkuwadde omulundi ogusembayo guno gwali gwakubiri ng'amukubira n'amugamba guno gwe gusembayo ove mu ofiisi yange ekipapula opapula tosobola kiraba kati nga n'ebisasiro tolina wobiteeka tolina we weeyambira ezo nazo bazikusolooza mu kibuga oleese emmotoka yo ebinnya bijikuba okamala okutuuka wookolera o accident oba owunyenya ebinnya tetubizibawo kati omuntu ssente akuwezaaki eyo fakita nnene nnyo naye nga ssente zo wano tetulaba kuwa emisolo so obuzibu tebuli ku URA buli bateekesa nkola ssente zino zesolooza URA erina okusolooza emisolo naye beeziwa gyeziteeka Ministry of Finance gavumenti yennyini cabinet ebintu ebigenda maaso mu ggwanga cabinet tebiraba nti abantu tebalina we beeyambira abantu tebalina zikabuyonjo abantu amasanyalaze gagaanyi mu Central Business District nga amasanyalaze gakyavaako ebyo tebabiraba babikolera abantu balyoke babagambire kakati twagala ssente olaba anaagaana oyina oyo agaana basibe musibe abantu balinga ku kiri kyennyini nyinawo ka message kenfunye omuntu agamba nti ffe tuwe emisolo gino gyonna ssente zituuke ku parliament owulire nti Mpuuga yagabanye 5 owulire nti omuyambi si abayambi kati ssente zigenda ku akawunti z'abayambi ba 2 ate tumale wabeerewo ate ne supplementary so bibagaana okwagala kye bakola kyekirina okukolebwa president kakati ekirina okukolebwa bakole abantu bebeetaaga abantu bajja kulaba obwetaavu bw'emisolo nga balaba ensi yaabwe bajja kugyagala nakino kyennyini kivaawo tusomese patriotism abantu tebalaba gavumenti biki bye bakolera kyebava tebagyagala simple kakati Idi Amin yazimba amayumba ebugoloobi amayumba enaggulu amayumba ensambya amayumba awo ku atembuya Bukoto n'awalala kakati abakozi ba gavumenti basulanga mu mayumba ago owulira oyinza okugaana okuwa emisolo
ng'olaba omuganyulo ogulaba badokita basulanga wano kumpi ne Kira police station police station walwa flats zatundibwa abasawo olwavanga Makerere basulaawo najjanjaba omuntu eno ng'ekamookya walinga kumpi ne police station gye bayita Kira ng'oyambuke wabandawusi kugundi kusimba wano wamba ate no byalinga kumpi n'ekibuga ate weewuunya omuntu nga n'ebigere atambula kaakati abo nga okiraba nti oluva ku university n'ofuna omulimu assurance weeri wogenda okusula okutegera amazzi mwegali amasanyalaze mwegali teweeraliikirira nti ate bagenda kummanja landiroodi agenda kummanja n'olwoka oweereza eggwanga n'omutima ogwo n'omutima gumu kaakati olunaku lumu nali Vienna mu Austria baali nga bannayuganda abaliyo nga bannambuza night life kati empewo neeba nnyingi ne baŋŋamba tugende tugule jacket twagenda bugenzi waliwo ze bayita train bus yabanga basini ate ng'etambulira ku leerwe nga ya train dakika nga 3 ng'etuuse ne tuyingira ne tugenda ne tuviiramu ne tugula jaketi ate ne tukomawo ne tubeerako awo dakika 5 ng'ate edda etuuse saa 7 gwa kiro mu dakiika nga 10 mwakola ne mugula ebintu byammwe ne muddayo ate ne tuddayo kati nga nfunye jaketi enenyambako ku mpewo kati ffe tetulina public transport yesu anatera n'okudda standard rate gejirerwe eri awo nayo nti biri awo tubyebuzaganya tutubitegeera sente zafuluma dda otegera basi tewali train tewali zezifuluma zezibbibwa bano abantu tebasobola kubaamu kaagala kuziwa nga buli ze bawa bawulira nti zabbiddwa ezaalibwa ez'oluguudo lw'ekatosi nakati obujulizi bwabula naye oluguudo sente zaalibwa oluguudo tulina kuddamu fulumya mpya okitegeera kati ogenda okulya nti ze baatuwadde abazungu ez'abano abanoonyi b'obubuddamu mu mambuka zabbiddwa naye gavumenti yaffe yagambye abazungu temweraliikirira tugenda kuzibaddiza tugenda zizzaawo basolooza bano abasuubuzi kye bava beekalakaasa tefa ku service yegenda kuba bantu wabula kusanyusa bali baagiwa kyekyokka kakati ffe abawa emisolo tebafunamu nnyo bannabyabufuzi be bafunamu abantu abo kyobalaba nga beesika bwe kituuka ku kuwa emisolo emingi bagifuniramu wa awe wali ensonga awo gundi Jennifer Musisi ng'akyali director wa KCCA yatekawo emisolo mingi naye abantu bangi bamuwagira abasuubuzi benyini baga nti omukazi akoze ekibuga kyaffe omukazi akoze ekibuga bannange okitegeera abanaku be baalumwa ennyo byagobanga ku kikunguudo naye abalala baali batandise okuwa emisolo nga balaba byakola okitegeera obutalaba wawe bafuniramu bebikulu yayimba oluyimba n'agamba nti teeka ssente woolaba kyekibakayanya kyekibaleekanya naye amawanga mangi gonna gawa emisolo tetutukana mu makkati g'abalize bawa naye ez'abali zikola ezaffe zikola ki ebisookerwako n'abataasoma baamiini babikola service tewali kakati omusajja nalukalala ng'akuba amiini awo ensambya yagenda mulago omusajja omulala nalukalala yakuba obote essasi wano mulinnyo wano ekololo erugogo obote bamutwala awo mulago kakati gwe bodaboda ekukubya bakutwaleyo oleba kutemeka obutemi ebikola gyebiri ateri gyebiri okukolako obukozi kiyinza otwala olunaku lulamba kati kanjogere kano nga tonaba kumusiibula era kenjagala osiibulireko kuba akadde keeko omukyala eyafudde saala eperu agenda mu ddwaliro lya gavumenti saabisoma mu mpapula z'amawulire namukyazanga nnyo ku leediyo nagendanga okumulambula yajjanga nnyo ku leediyo mu programu zange nga akikiridde FDC amagulu ago yali munene nnyo yatuuka ekiseera nga takyasobola kuyimirira bamutwala mu ddwaliro eddene erimu ku malwaliro amanene wano mu Uganda bamugamba mutemako magulu mbu tewali solution saala eperu olw'okuba yali n'abasajja abo badokita Kizza Besigye ne bagamba tekisoboka katugezeeko awalala
Sale Peru bamutwala awalala emyaka 14 afudde n'amagulu ge mu ddwaliro ya gavumenti bali bagenda gatemako kati services omuntu nga bwagenda mu ddwaliro ye yeegulira eddagala omumatiza otya nti w'omusolo kyekibakayanya agenda muwadde guno ogwo gumumala bino batuleke kyebava bakayana services. President ngenda kukutera wano njagala sabbiiti ejja tuddemu tukubirawo abantu balage ku kifaananyi engeri amawanga gigawa emisolo na butebe gakifunamu wano nga tulina ne tax exemption ku bantu ab'enjawulo nawuddeko nti ne bamupya bamu tebawa misolo tugenda kuddaawo sabbiiti ejja nsaba osibulemu na Uganda. Bannaffe mbasiibula mbaagaliza olunaku olulungi bannaffe abasiraamu mbaagaliza ekisiibo ekirungi kyalangiriddwa olunaku lwankya ate ne mbagamba nti mugende mu maaso n'empisa ennungi ze mbadde mulaga temukoma wano n'okugaba mweyongera okutugabira ate mutuyite naffe abatali basiraamu. Weewaawo President onkonedde kantu awo akanyumidde abaana abawala nange kabudoboka mbugate kwa president muddemu mweyiseeko bulungi mwambaleko omuntu obadde otambulirako ku boda n'otutunulako ku baana abawala ku boda nga mutudde bulungi nga mwambadde naye bannange simanyi ku ludo bamunaddamu ne mukyusa mbadde mutula bulungi ku boda temukyasitama bagambe nga temukyansaaliza naye ujagazaaki genda kusiibulukuka